mu ntolomolole y'abataka, mu ntolomolole y'abantu omwali abataka n'abaana b'abataka abaava e Bunyoro nga Kimera ajja e Buganda kankiddemu. Omulangira Kimera bwe yali ajja okulya Obuganda oba okulya Obwakabaka teyajja bw'omu, yawerekerwako abantu bangi ddala baali e Bunyoro. Mu bo mwe mwali n'Ensamba Lukonge Lubega. Lubega oyo Wengabi ebyafaayo biraga nti yali alina abaana bangi era ng'omwana we omukulu eyali Yiga, naye nga tanafuuka Yiga. Kigambibwa nti erinnya baalimuweera mu kkubo, baalimuweera mu kkubo. Yalina omwana omulala eyafuuka Muwonge ng'atuuse e Buganda, naye ng'ate ye yali alina erinnya nga bamuyita Wamala. Kati kigambibwa ebyafaayo biraga nti baatuukira ewa Jjumba e Bunjakko, oyo mumumanyi wa Nkima era wa Ssiga. Ab'Enkima mumumanyi abava mu Ssiga lya Jjumba e Bunjakko. Kati mwana wattu bwe baali bajja, omwana omwono owa Lubega yali muyizzi, ne Kimera yennyini mu kuyigga yayigga nnyo. Kabaka Kimera yali muyizzi era ng'ayagala nnyo okuyigga, era yajja n'embwa ye Ssemajjimbi. Embwa ye Ssemajjimbi ya byafaayo Kimera. Kabaka Kimera yali ayagala nnyo okuyigga. Olwo nno njogera ku Kimera ng'akyali mulangira, tannafuuka na kabaka naye nga ajja e Buganda. Naye ng'era omulangira ow'ekitiibwa kubanga abantu baali bategedde nti bamuleeta kulya Bwakabaka oba kusikira Bwakabaka obulungi ennyo obwa Buganda. Baamuyisa era mu ngeri ya kikungu. Baamuyisa mu ngeri ya kikungu nnyo ddala, era ye yajja ayigga. Naye ono omwana wa Lubega Nsamba Lukonge y'omu ku baamuyambangako mu kuyigga. Yali muyizzi naye nga babeera ku muyiggo nti nga banne bamwamira nga bamugamba yigga nga kinolo kyerinnya lino Yiga baalijja mu kikolwa kya kuyigga. Kimera yennyini nkugambye yajja ayigga, naye ate omwana ono yalaga nga ayamba nnyo mu mulimu ogw'okuyigga, era ye erinnya lya Yiga lyamukwata ne bagamba nti Yiga ayigga. Mu butuufu erinnya lino lyandibadde Yigga naye lyakyukamu nga bw'omanyi era olulimi. Okujjako abawandiika erinnya lino Yiga nga mukozesa I, mukola nsobi kubanga mu Luganda tetutandisa kigambo nnukuta mpeerezi eyayi tetandika kigambo. Empeerezi eyayi terimu mu ezo ezitandika ekigambo mu lulimi Oluganda. Nolwekyo Yiga era liwandiikibwa ng'omukulu ono bwaliwandiise, Yiga Collins. Kale erinnya Yiga lyava mu kikolwa kya kuyigga, naye bategeezezza nti nno mu lubereberye kyali kigambo Yigga. Erinnya lyakyukamu ne lifuuka Yiga, naye nga ennono yaalyo oba ensibuko yaalyo yava mu kikolwa kya kuyigga kubanga ab'enga byabo nabo bajja bayigga nga bayambako omulangira Kimera mu mulimu ogwo. Kuba ye yali agwagala nnyo ate nga ddala wamma naye yennyini agwenyigiramu. Kati ab'engabi baafuna erinnya eryo nga livaawo. Ndowooza gwe nkumaliriza ensonga ogitegedde. Naye mbajjukiza nti nawandiikira Buganda ekitabo ekiyitibwa Olulasangeye. Kitabo kino naawe osobola okukyefunirako, kya mitwalo nno mmeka ntono nnyo, sente ntono nnyo, mitwalo 10. Funa ekitabo Olulasangeye n'ebitabo ebirala bye nsize nga mpandiika osobola okubyefunira, wamma ggwe ebintu ne bikutambulira bulungi ddala. Kale kambagaliza ekiseera ekirungi, mubadde bawuliza balungi era bagobeza ab'ensonga, mweraba.